Okwekalakaasa mu kibuga Kampala abawanvu n'abampi bali mu kibuga Kampala batevunyanga munyeera era nga ne banna Kampala nabo bakyalemeddeko bagamba tewali balina okubanga omusolo gusalirwako amaduuka gakyali maggale bw'ogenda mu kikuubo kyonna kiggali bw'oyambuka ekibuga kyonna n'okyetooloola n'okidda side ne side n'okidda erudda n'erudda eruyi n'eruyi Abannayuganda bannakampala abasuubuzi bali mu kwekalakaasa nga tuyingidde olunaku olwokubiri ng'ensonga eriwo bagamba kimu nti omusolo gususse ogubagibwako aba Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority ejja omusimbi mungi ku bannansi abasuubuzi wansi awo nga bangi bizinesi zaabwe zigudde bangi amaduuka bagavuddemu abangi bazze mu kyalo bangi ebizinesi zaabwe ziwambiddwa Revenue Authority nga balanga muno tebasasula musolo kyokka nga tebalina kye basasula kubanga tebalina nsimbi wadde n'akamu bwe kati ate nga bagamba nti beewoza ensimbi zo ze bakozesa mu banka ez'enjawulo kyokka ensimbi ze beewola mu banka zibaako amagoba ag'essalira banka geyagala okuzzaayo kyokka ate n'ojja ne bakuteekako omusolo oguyitiridde bakusaba osasula ez'amasannyalaze lenti yeekanamye kwegamba omusuubuzi n'aba ng'ali mu kubonaabona ali mu kukaaba ali mu kutulugunyizibwa eka ne mu kibira n'abulwako watuula n'abulwako watereera kati ne basazeewo nti bwe kubanga kufiirwa ffenna tufiirwe bwe muba masazeewo nti tukola nammwe temugenda kufuna musolo binasalo ne baggala amaduuka gaabwe bagamba bagenda kwekalakaasa paka nga ensonga eno eteredde era baagala omusolo ogubagibwako ogw'ejjenjeero omuyitirivu ogususse agukendeezebwe ogumugugibwewo batuke ku nzikiriziganya oba ku ntegeeragana ey'awamu eneeyamba enkulaakulana ya bizinesi abasuubuzi babeere nga tusobola okukulaakulana ate nga n'eggwanga laffe ligenda mu maaso nti bo kibaluma okuba nga bagibwako omusolo omuyitirivu kyokka ng'ate ensimbi ezitwalibwa mu musolo zibbibwa bubbibwa zinyagibwa bunyagibwa abasajja ababbi abali b'enguzi abalyaz'amaanyi abalyake ab'effutuwa ab'enge abeeyagaliza bokka ne bagamba nti omusolo tebalaba bye gukola kuba ekibuga Kampala kyonna kijjudde enfuufu kyonna kijjudde ebinnya kyonna enguudo mbinfu bwefufululufu tebalina nawe bayita kasasiro omuyitirivu asusse weyandikomye kyokka nga ate bawa omusolo buli lunaku buli kantu bakawerako omusolo tikati bo babuliddwa balemereddwa basobeddwa eka ne mu kibira babuuza kati bakwatewo abakole ki kwe kusalawo nno ne balangira nti kwekalakaasa era kwekalakaasa kuno kwatandise lunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2024 kati nno olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwakuna abasuubuzi mu kibuga Kampala era bakyali mu kwekalakaasa nga bagamba tebagenda kubivaako tebagenda kubimala tebagenda kuwummula tebagenda kusiriikiriza bagenda kugenda mu maaso nga beekalakaasa era nga bayita ne bannaabwe babeegatteko beekalakaase Gona Museveni asobole okuwulira eggwanga laffe lisobole okutereera okudda ku mulembe oba ku mutindo akwerina okutambulira nti byonna ebitambula byonna bye tulaba ebiri mu Kampala ebiri mu ggwanga lyaffe omusuubuzi oba mwanayinki munnansi yatulugunyizibwa yabonyaabonyezebwa yalinga atali munnansi tabagwira bo ng'ebyabwe byanguwa tebawana musolo era bagamba nti bagenda kwekalakaasa paka Gona Museveni kuwulira bubi paka ng'ensonga zaabwe zikoleddwako era amaduuka gonna mu kibuga Kampala gakyali maggale mu kikuubo buli luguudo guloomanyi Kampala luggale amaduuka gonna maggale abantu abasuubuzi babiganyeyo okukola abantu bajja abamu ne babeeramu nga batambatambula okulaba nenga n'amagye mayitirivu agayiriddwa agali mu kibuga Kampala nenga ne banna Kampala bagamba nti ekijja kijje bo tebagenda ku luno kudda mabega batambula bagenda mu maaso paka ng'ensonga zaabwe zikoleddwako kuba babonyebonye ekimala bakooyedde ddala kati nno ye omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende ensonga zino aziyingiddemu nga munnamateeka era ng'agamba bw'ati Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala era ng'olunaku olwaleero
olukungaana lwaffe luno olw'amawulire lugenda kwogera okusingira ddala ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibuga Kampala kati naddala ku basuubuzi kuba akeediimo ak'abasuubuzi akagenda mu maaso nga omubaka waabwe nkwataganyeeko nabo ensonga nnyingi nnyo ze tulina okuba nga twongerako eddoboozi lyaffe oba okwongera okubeera nga tuleeta mu maaso gammwe zisobole oba oli awo okubeera nti buli muntu asitukiramu nga bwe mumanyi tetugamba nti abantu b'emaanyi era buli bantu bwe baexercise amaanyi gaabwe ne balaga obutali bumativu tuba tusuubira nti naffe ng'abakulembeze tulina okulaba nti ate twongerayo eddoboozi eryo oba okozesa platforms zino okulaba nga amaloboozi gaabwe geeyongerayo era twagala okukaka abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga ez'okutereeza embeera y'abasuubuzi okubanga zikolebwako buli nambiro obutamala biseera nnyo kantandike okusingira ddala abasuubuzi baffe mu kibuga Kampala okwemulugunya kuno kuvudde ku misolo emingi egibabinikwa emisolo gino tegiri ku basuubuzi bokka kuba buli omu ojja kukkiriza wooli bannayuganda baakabadde olw'omusolo omungi era nga basaba gusalweko wabula bawulira ate paalamenti n'amateeka gongera kuleetebwa introducing emisolo emipya n'olwekyo abasuubuzi ekibagazaawo amaduuka gaabwe okusingira ddala ensonga ya misolo egisukkiridde mu nsinkano zange nabo ezisinga obungi ensonga esingira ddala obukulu esooka kyomusuubuzi w'omu kibuga Kampala ye yeewuunya oba ye lwaki omusolo ogugwe guba gufluctuatinga tegulina ssente zankalakkalira nti bw'aba ayingiza ebintu mu kibuga oba ng'aleeta ebintu ku booda ssente zino zanasasulanga era ekyo kibadde kibalumidde ebbanga ddene era nga basenga beemulugunya ensonga y'okuba nti omusolo gw'abasuubuzi gwe basasula nga bayingiza ebyamaguzi si gwa nkalakkalira tegutegereka gukyukakyuka buli bbanga omusuubuzi for example emabegako yaleetanga konteyina ye n'asasula obukadde 10 oba obukadde jeans t-shirts n'ebirala naye omusuubuzi amala okuleeta ebintu bye mu mwezi guno omwezi oguddako agenda okuddayo nti omusolo tegukyali gwa miliyoni 10 nga yakoze dda ne bajeti ye ya miliyoni 10 ng'ayingiza ebintu ne bamugamba nti gweyongeddemu miliyoni 7 n'asasula omusolo gwa miliyoni 17 we twogerera abasuubuzi baali bakyali mu kukaaba omusolo gw'e12117 naye bwe twogerera konteyina zibazongeza ezigenda ku miliyoni 4 okuva ku miliyoni 1217 nga tebaweereddwa kwebuuzaako kwonna na kubategeeza omusolo gukuzze gutya era essaawa eno wenjogerera abasuubuzi abasukka konteyina ezisukkira ddala mu 5 zikyali ku URA ensonga nti baalemererwa okukkiriringa omusolo gwa miliyoni 5 ogwaggiba ku bukadde 10 so ensonga y'okulaba nga abali mu enforcement oba executive ne paalamenti ya Uganda kwentuula okulaba nga ensonga y'emisolo gy'abasuubuzi okulaba nga gibanga tegifluctuatinga kikulu nnyo eri abasuubuzi era kibeere nga kikolwako ekyo nno kibaavuwazza nnyo naawe nga bonoobeera ne bajeti yo katugambe ya mitwalo 10 ogenda okutuuka abantu nga bakugamba nti abo badde opulaniza emitwalo 10 naye ogenda kusasula miliyoni 5 kwegamba osobola okulaba loosi gye batambuliramu abasuubuzi kati batambula bali mu mbeera yakanaayokyani tebalina kyakukola ate nga business community econtributinga kinene nnyo okulaakulana y'eggwanga kuba basinga okusasula omusolo omungi be bayimirizaawo ekonome y'eggwanga senga omuntu abatambaala n'abeera nga abalemesa okukola oba agenda kuleeta catastrophe oba akati k'amaanyi wano so n'olwekyo ensonga eyo y'emu ku nsonga enkulu ebeekalakaasa gye baŋŋambye mbeere nga mpisaawo nga nkozesa buli platform gye nnina ne ku fulo ya paalamenti ensonga ey'okubiri eri ku musolo oguyitibwa influence oba kye tuyita e-tax Uganda Revenue Authority yeegamba nti e-tax nti influence si musolo yo yaleeta nkola eyambako mu kuŋŋaanya omusolo naye practically bw'oba oyinterfacinze n'abasuubuzi kino baaleeta musolo omulala naye nga gwekwese olw'ensonga nti omusuubuzi bw'aba agenze n'asuubula ebintu bye manufacturer gwabijjako eri aba yasasudde dda omusolo guno ogwa influence gwateekebwa oba system eno ya influence yateekebwa ku basuubuzi bonna abali eligible okusasula VAT oba balina okusasula VAT
naye ojja kwesanga nti influence eba yasasuliddwa dda manufacturer gye bajja ebintu naye URA yateekawo system ng'egamba nti buli kintu kyonna buli kalisiti akafuluma buno bwe batayi printing obwo obuti omusuubuzi alina okukasasulira kubeerako penalty abasuubuzi bagirabanga penalty omusuubuzi agamba ezo nsasula zaaki kubanga olede manufacturer aba yasasudde eyo abasuubuzi bagiyita e-receipt ebamazeeko emirembe era batuteeka amagoba gaabwe gonna kumpi sente URA ezebakyaginga mu ekyo zisinga amagoba ge bandibadde nga bajja ku kintu kino ekyokulabirako omusuubuzi bw'aba nga atuuza ekintu kya mitwalo 65 ku e-receipt gy'afulumizza kwago kamashini ke baamuwa alina okubanga ekintu ekyo akisasulira emitwalo 9 ezo sente si zaaki tezina kye bazikoledde naye bazaagala bwagazi so esente ezo ogenda okumaliriza bwagattako emisolo emirala gy'asasula ku itemu eyo agenda okumaliriza ng'akolera ba misolo nga talinaako yadde n'ensolo mubeezaawo so ensonga ya e-receipt eyo oba ya influence ereese akatyabaga k'amaanyi nnyo ate ekyo nno ekya influence kyekijjayo kye bagamba nti omusolo bali mu kusasula ddabo taxation ebintu biba byasasuliddwa dda ate nabo ne baddamu ne bakola ki ne babibasasuza kino kirina okutegeerekeka obulungi kubanga buli risiti buli kintu ky'otunda kisasulibwa mu dduuka we kitudde bw'ofulumya bw'oti kalisiti mu mashini ne kafuluma bwe kati ng'osasula bw'otunda ekirala ng'era osasula ng'otunda ekirala ng'era osasula so that is too much ekyabasuubuzi bagamba kyamaanyi nnyo kibatutteko ssente tebakyalina buwero era tebakyakola magoba gonna era influence bagobye mu bizinesi ate era anga endala ya influence kakati olw'okuba nti URA yali ayagala okukuŋŋaanya omusolo guno oba yo gwetayita musolo naye nga abasuubuzi baguyita musolo kuba kuliko ssente ezeekwese zosasulira buli risiiti eyo yateeka amagye abapoliisi n'abakuumaddembe abalala bali mu byambalo bya leeya mu bifo by'amaduuka we batundira oba we bakolera ebifo bino kuliko Kikuubo kuliko Nassa kuliko Nakasero kuliko n'Ebwakisekka n'ebitundu ebirala amagye gateevuunya gambadde ebyambalo abantu abakutte emmundu zimugemera wala balinga bagenda mu ntalo so embeera eyo ereetedde loosi abasuubuzi okuba nti tebakola olw'ensonga nti abakasitoma bonna badduse ekifo ekyo olw'ensonga nti batya ekifo kiringa ekiri under terror oba under attack so abasuubuzi ekyo nakyo kibalemesezza okukola oluvannyuma lw'okuba binyika emisolo gino emingi gye basasula nga bayingira n'ebisigadde byonna okubisamu UNBS n'ebisigadde byonna ate bamala okutuusa ebintu byabwe mu maduuka bakasitomazi abandise okubagulako batya okujjayo nazzeyo omulundi ogumu n'asangayo heavy deployment aba atya okuddayo so n'olwekyo abasuubuzi baagala okubeera ng'amagye ab'ebyokwerinda bamukugonga kuva mu bifo ebikolebwamu abantu aba bulijjo wabeera waliwo security eyeetaagisa okukola ng'erina kubanga ekuuma abasuubuzi naye ate ekisinga okwewuunyisa nti amagye gano gateekebwayo oba enforcement zino zateekebwayo kusobola kukaka basuubuzi URA ekuŋŋaanya musolo gwayo sina kukuuma bantu na bintu byabwe so ate bw'ova kweyo ensonga endala enkulu nnyo tunyigiriza nnyo ng'abasuubuzi nange ng'abakiikirira nti bwe bamala okubeera nti irisiiti eno omuntu oba agisasudde for example alese ebintu bye mu dduuka amaze obituusa mu bingi asuubudde abituuzisa mu dduuka kakati waliwo abantu abasuubula ebintu bino naye nga bo tebaabijje bweru ajja kuva ekitigumu ava eggulu ava epakwaki ajja asuubula atwale mu kaduuka ako akatono kakati abo abasuubuzi bwe batuuka mu Kikuubo oba mu Nassa oba wonna mu kibuga bwe bazze okusuubula basangawo amagye agakutte emmundu nabo bennyini gabateeka mu kutya so ne baddukawo abamu batiira ddala kati nabo abo abasuubula okutwala amaduuka ageewala okujja mu kibuga Kampala okusuubula ku bantu baffe naye ate ekisinga okubaluma abo abava ewala oba ekisinga okuluma bano abatunda mu maduuka kati mu kibuga Kampala kiri nti omuntu bw'ava ekitugumu n'ajja mu dduuka lyange tugambe erya Shamimu Malembe n'asuubulako ku konteyina gye nalese n'asuubulako ebintu byagenda okutwala ekitugumu abikwasa omwetisi
n'amuwa omutwalo gwe oba ebiri n'amugamba ebintu bino gya bineetikira obintwalire ku bus park. Yoona avudde ekitugumu n'alinnya basi ye n'addayo n'alinda ebintu byenkeera ku makya abijje abijje ku baasi. Aba ali akedde ku kitugumu ku baasi okuggyayo ebintu bye nga bamugamba nti ebintu byo omugugu teguliiko, nti amawulire tebagategedde. Omuyiribi oba omwetisi ab'enforcement bamukutte ne bamuggyako ebintu bamubuuza irisiiti. Abayiribi tebamanyi irisiiti kyeki, influence tebabiwulirangako. Ne bano bennyini abasuubula okuva ekitugumu eggulu tebawulirangako kigambo influence, tebamanyi nakyo kitegeeza. Kakati ebiseera ebisinga ebintu by'abasuubuzi abava waggulu eyo eggulu eno mu west okujja okusuubula mu kibuga wakati, ebintu byabwe bibbiddwa ne bitatuuka nga babagamba influence tebatategeera, nga n'omuyiribi naye ebintu bamaze obbimugirako awo mu kkubo ng'abitambuza. Omuyiribi olumusaba irisiiti oba influence gy'atategeera nga tagitegeera nga yeebuuza nsireyo mu dduuka ngisabe, naye jjukira omuyiribi oyo oba omwetisi tebamukkiriza kugenda na maali eyo, bagikwatira awo wennyini we bamusanze ng'asalinkiriza oba okugenda kwa Arua Paaka, we bamukwatira ne bamugamba gisuule wamuleeta influence. Baba tagirina ng'ayiiyaddeyo waggulu, alawo basobola okufuna influence z'atategeera. Wagenda okugendera waggulu n'okudda olumu n'okubulawo, baana be yalese ne mali baba bamaze okubulawo. Kati n'olwekyo waliwo abasuubuzi abava ewala okujja okusuubula mu basuubuzi b'ekibuga Kampala tebakyadda, abamu beesala mu kasitoma wayisi kubanga balaba essente zaabwe zifiira tonga ebintu yabibulira mu kkubo wakati, kyokka tebamanyi waakubuuza kubanga omwetisi amugamba nze nabadde mbitwala amagye ne gannyimiriza ne gabinzijjako ne gagamba ndeete influence. Nagenza okugenda mu dduka okusaba influence nga bo balina yaabwe oba nga tebabitegeera. So kakati ebintu ne bibbibwawo. Eyo nno system ereetedde n'abafere kubanga jjukira nti tulina abafere oba tulina abantu abambala ebyaleeya nga baexecutinga emirimu gya gavumenti, tukirabyeko. Kakati tulimu abafere abeerimbiseemu nabo nga bambadde engoye ezaaleeya abayimiriza abasuubuzi mu makubo n'abeekisi ne babaggyako ebintu nga n'enforcement abekasinga olumu tetegedde. So ensonga eyo ereese okuba nti abasuubuzi tebakyakolerako ddala ate ng'emisolo mingi. Jjukira nti emisolo gino gye tuli mu kwogerako togasseeko income tax omusuubuzi gwalina okusasula buli mwaka. Waliwo gwe omusolo ogwo si gwe twogerako, ogwo tonnaba na kugukwatako. Tonnaba muteekerako omusolo gwa pay as you earn gwasasulira abakozi b'akozesa, tonnamuteekerako withholding tax n'ebirala. So emisolo giyitiridde obungi, emisolo ate nga gitidde okubeera nga tetukendeezebwako ate ng'abantu bali mu kufiirizibwa. So ensonga eyo egobeba customers abandi basuubuddeko n'abantu kinnoomu abandisse okubeera nga bagula ebintu. Mpozi ensonga endala eriwo nti bwe baleeta mashini zino system eno ya influence oba ya irisiiti baakaka buli musuubuzi ali eligible okusasula VAT okubeera nga afuna akamashini ako muyingiza ku system kali digital. Naye mashini zino system zino ze babayingizaako si za bwereere, bakuyingiza ku system eno ng'osasudde obukadde, abamu basasudde obukadde 3, abalala bali mu 5, abalala bali mu 2. Systems ez'enjawulo. So abantu ekintu kino bakisasulira ate nga kyabuwaze. Kyokka ekisinga okwewuunyisa mu byo abantu bandiroozeza nti gavumenti engeri gye nti yaleeta system ebere nga system yayo ya bwereere, naye bagisasulira ate ku buwaze nga omusuubuzi yagisasulira okugiyingirako. Naye ekisinga okwewuunyisa ate bayinawo akawaayiro mwe bayitira nti senga obeera olina ttini namba ng'olimusuubuzi naye nga omusolo tonnaba kugenda ku system eyo bwe bakusanga bakutanze obukadde 6 bakubonereza kuba nti tonnagenda ku system yabwe ey'okusasulira bo gye baleeta. Ekyo kyabulabe nnyo era kirese abasuubuzi abasinga nga baggaddebo nga tebalina kyakukola nga bagamba baagala tuddukirewa. Tetukyalina we tuddukira kubanga emirimu gyonna tebalina, twagezako tuyiye obulamu tubeerenga tubeerawo. So eyo naye ensonga ebaluma nnyo okubateekako penalty ey'obukadde 6 olw'okuba tebanagenda ku system gavumenti ennyini gyeyereetera. Kyokka nga ne system okugigenda ku balina kugisasulira bukadde 3 n'okwambuka. Ekyo kibaluma era kyetaaga okuba nga kikendeezebwamu oba kikendeezebwamu.
ensonga endala eri ku irisiiti nti abantu abenforcinga URA ebe yateekawo okwenforcinga okubateekera mu nkola ekyokulaba nti ssente ezo zikuŋŋaanyizibwa ku buli risiiti tebasooka nabo kusomesebwa balina bye batamanyi waliwo ebintu ebyamaguzi ebiri nga mu mateeka tebikkirizibwa kubeera nga bisasula VAT ebyo ebintu tebiri included ku irisiiti omuntu senga abeera nga afulumiza irisiiti aba takkirizibwa kubeera nga abisasulira ku irisiiti wabula ebintu bino olw'okubanga abantu bwe baleeta okwenforcinga tebalina bumanyirivu bulungi mu mulimu gwabwe bagenda bakwata buli musuubuzi bagenda bakwata buli kyamaguzi ne babeera nga bakiteekako irisiiti ekiri mu bumenyi bw'amateeka so abasuubuzi balowooza era nga basuubira ate nga kyekituufu nti ne bano abakwasisa amateeka bandibadde basomesebwa biki ebirina okuba mu bracket esasula emisolo n'ebyo ebitalina kubanga bisasulwa ekyo tebakimanyi era wabaddewo akanyoola bikya kamaanyi nnyo wansi eyo ng'abantu bakola emirimu gyabwe egy'okusuubula ebintu bino mpozi ensonga endala ekwata kuba nti emisolo gino bwe giba gireetebwa for example nga issue ya influence bwe yali ejja n'emisolo gyongezebwa tewaliiwo kusomesebwa kwa muggundu kubeerawo okusobola okutegeeza abantu nti one omusolo guno gugenda okuleetebwa gugenda kukola bwe guti participation ya business community okuba nti bakyenyigiramu nga bo bannannyini n'okuba nti emisolo bwe giba gigenda okuleetebwa ku bintu bye basula tebeebuuzibwako so n'olwekyo abasuubuzi bandyagadde okulaba nti omusolo gwonna nga tegunnaba kuleetebwa gwandibadde gusooka ne gubeebuuzibwako ng'abali mu bizinensi eyo ekyokubiri ne gubeera nga gusomesebwa ekyokusatu ne guba nga omusolo guli feya abasuubuzi baagala okusasula emisolo naye baagala basasula emisolo emisaamusaamu egisoboka egitabagoba mu bizinensi emisolo eginaasobola okuba nga gibaagazisa nabo okusasula omusolo nabo ne basigala nga balinako ke bafunye era tebakaayanya na mulundi nagumu abasuubuzi ekyokusasula omusolo naye kye balwanako kwe kuba nti basasula emisolo egiri feya egitabanyigiriza so n'olwekyo emisomo gyandibaddengawo ne wabaawo n'obudde obuteekebwawo okuwa abasuubuzi bano omukisa okulaba nga ba-adjustinga okusinziira ku misolo emipya naye gwe imagine wasuubudde ekintu omwezi ogwokusatu n'okisasulira omusolo gwa bukadde 100 n'oddayo omwezi ogujja ne bakugamba nti ekintu kati omusolo gwavudde ku miliyoni 10 guli ku miliyoni 4 insincere ekintu ekyo oba okirunulira otyo abantu baba bagenda kulemesebwa kukola so time lag eyo bajagala n'okubeebuuzako ng'emisolo teginnajja kubanga bo bebayimirizaawo economy ate buli muntu mwenna n'abo abatudde mu office era bonna batambulira ku businesses buli muntu yenna business community employinga betuyita ba informal sector ne formal sector buli muntu yenna kumpi musuubuzi ate abasuubuzi babakaba ensonga y'omusolo fe abalala naffe tetulina kubeera nga ate abali mu birala nga tufunyisa emikono kubanga ffenna omusolo tugukaaba ffenna gutunyigiriza bw'ogenda n'owuliriza aba pay as you earn nabo bakaaba gaabwe bw'otunuulira bano abasalibwa ku ssente za NSSF nabo bakaaba gaabwe kati wateekebwawo etteeka eriyayamba okwakisesinga midterm benefits naye bureaucracy yateekebwawo n'omuntu okufuna ssente za NSSF nakyo kyafuuka kizibu kirala so bwe tuba twogera ku nsonga y'omusolo yadde nga twogera ku ba Kampala traders abeekalakasiza kati naye ensonga y'omusolo ngazi buli muntu akaaba omusolo emabegako twabadde mu katale k'abalema n'abakyala bano abatunda emmere abantu abasuubula era ebintu byabwe mu katale nabo nga bakaba nti emisolo gisukkiridde obungi so eddoboozi ly'omusolo saagala muntu alowooze nti liri ku bano bokka be balengedde oba abasibyewo amaduuka waliwo n'abalala abatannagasiba naye nga bali mu kunyigirizibwa naye olwokuba nti embeera yafuuka yakaweereege nga bakyerwanako okulaba bajoininga district era tusuubira okuba nti ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwokuna ate era abasuubuzi abalala bagenda kujoininga okulaba nga nabo bongera okwekalakaasa singa wabeera tewali kikoleddwa
bekalakasa mu mirembe kubanga balina ebbeetu eryo constitution ekola ki ebibawo. Mpozi ensonga endala abasuubuzi bwe twayongera ku misolo waliwo system eyabaweebwa ne babagamba nti babajjeeko bakiyita free visa cargo nti babajjako omisolo okuyingiza ebintu byonna ebiva mu Congo okubeera nga babitunda wano okubeera nga balina free visa cargo babeera nga bayingiza ebintu byabwe mu bungi naye bagamba nti n'ekyo nakyo tekibayambye olw'ensonga gavumenti bwe yamala okubagamba nti muli babbeetu okuyingiza ebintu nejja neeyambusa emisolo ne gishuutingira waggulu kati emisolo egyo abakongo bwe baali baleetera ebintu ebyo tebakyabigula wano kubanga bagenda ku mulirwa ne Kenya e Tanzania emisolo giri wansi ebintu bitundibwa ku bbeeyi ya layisi so abasuubuzi ba wano ne badiba n'ebintu byabwe mu maduuka bwewaawo nga gavumenti yali bagambe babiyingiriza ku visa free cargo so eyo naye ensonga yeetaaga okutunuulirwamu. Ekirala bagamba nti ekisinza okubaleetera obuzibu ng'abasuubuzi mu kibuga Kampala nti waliwo okutiitiibya omuntu atali munnayuganda oba gwe tuyita omuchina okusinga munnansi omusuubuzi wa wano nti baagala okukola gavumenti ereeta monopole ku kutunda ebintu ebyambalo nti baagala abachina bagenda kutandika okukola wano engoye nga batukolera bujiini be batukolera buno ng'obukaya bw'ennyambadde nga tekyali munnayuganda yenna musuubuzi kumpi akkirizibwa kubeera nti aleeta olugoye kati olw'okubalemesa okuba nti bakola emirimu gino n'okuleeta ebyamaguzi bino gavumenti ebabiniseeko omusolo omungi ogwo kubanga eyagala okutiitibya omuchina abeere nga yakola ekyo nno kikyamu era kikafuuwe era naffe tetusobola kukikkiriza era n'abasuubuzi basobola kukikkiriza naffe ng'abambazi tosobola kutukaka ffenna tujjanga kugula ku muchina nedda tosobola kumonopolizinga kituyita fashion n'ogamba nti ogiwadde omuntu omu ogiwadde abachina be baba bakola ki be baba bebeera nga bebambaza abantu bonna ekyo tekiriiyo era ekyo tukiwakanya era eddoboozi ly'abasuubuzi bigamba nti bakooye okutiitiibyanga abagwira bo ba local investors oba ba local business community ne babeera nga babonaabona wano emabega abachina balina amaduuka wano wennyini mu Kampala naye ojja kwetegereza oba ogenze mu kibuga Kampala abachina baataddeko bano abaana abazaala wansi bajja mu maduuka gaabwe ne bapiikinga jinisi zino ne bazaala wansi ne bazitambuza naye bo tebakwatibwa kubanga ebintu aba abijje mu dduuka lya muchina kyokka wano omunnansi omukyala asookerwako nga ye maama ye taata omwana wa booda olukwata bw'ati akantu nti alina kayagala okutunda kapito ka mitwalo 3 asibira lusira so embeera eyo yonna eyongedde okwankuwaza eggwanga Uganda nga kiringa ekigenderere nti bano abantu baagala munnayuganda abeere nga mwavu kuba kasita oyingira business community ababoodaboda bawayingirira buli muntu yenna omuyingiridde buliko owulya nti kafuna ng'okasaba ne social media nayo yennyini data alinga data emisolo giringa emisolo so eddoboozi liririmu nti tugamba no to double taxation tugamba no to triple taxation tugamba nti abasuubuzi bawulirizibwe era ensonga zaabwe zikolebweko ate gavumenti ekozesa omukisa guno okutunulira ensonga z'okulivayizinga emisolo gyonna egiyingiriza bannayuganda mpozi n'ekirala kyenjagala okuba nga njogerako ng'ate kikulu nnyo kikwata ku kuba nti ki ekyandibadde kikolebwa bwe tukoze engagement n'abasuubuzi okusooka byonna twakkiriziganya nti ensonga zino tugenda kuziteekeramu petition tugitwale ku fulo ya palamenti abasuubuzi bano baagala palamenti ya Uganda ebeere ng'ebawa amatu kyannaku okuba nti abasuubuzi mu kibuga bali mu kukaaba palamenti ng'etudde mu kibuga wennyini we bakolera okuba nti ensonga zaabwe teziri mu kuweebwa makulu gezirina okuweebwa so n'olwekyo abamu ku basuubuzi be tubadde tukwasaganya nabo twamaze dde okuteekateeka petition wano tulina abasuubuzi 50 era nga basayiniza edda petition yaabwe egenda okutwalibwa mu palamenti ya Uganda wano tulinawo sample y'abasuubuzi 50 naye nga era baabano bamaze dde okusayininga okusobola okulaba nga petition eno etwalibwa mu palamenti ya Uganda.
atulaganga palamenti mu abamu kubayisa emisolo gino okubeera nga oba olyawo era babanenya bagamba nti palamenti ya Uganda mwe basaale okubinika emisolo gino. Secondly, era mwe mwawa obuyinza Commissioner General okubeera nga aleeta enkola eno okumanya nti ani gwagenda okubeera nga asasuza ifees, enkola eya ifees. So twagala okumanya bweba kati nga mu palamenti specifically omuyinza okwogera nga ate emisolo gino mumagireetawo. Yes, okusookera ddala kirina okutegereka nti emisolo egisinga obungi bwe giba giyise mu palamenti ez'enjawulo nga zijja ziteekawo emisolo. Era bw'oba obadde weegendereza ng'ogoberera, obadde olaba nti wabaddengayo emisolo egy'enjawulo egijja introducingibwa ng'abantu bagezaako okugiresisitinga. Uganda Revenue Authority ekyekwaso kyayo kyeyina mu basuubuzi egamba nti omusolo nti yo obuvunaanyizibwa bwayo okuŋŋaanya misolo, era emisolo palamenti yagiyisa yo terina kyakukola. Naye palamenti ya Uganda y'emu erina obuvunaanyizibwa okuwuliriza amaloboozi g'abantu ku misolo egyayisibwa nga gibanyigiriza. Egyo egyayisibwa bannakigwanyizi nga bamaze kweteesa nti guno gulina okuyita yadde bashami mu malende bagugaanye, egyo emisolo ne gibeera nga gitunuulirwa okuba nga gikyusibwa. So palamenti ekyalina obuvunaanyizibwa okuddayo kubanga yeyina obuvunaanyizibwa obukola amateeka ate yalina obuvunaanyizibwa era okukyusaamu okukola amendimenti amateeka gabagaleeta. So ffe tulaba nga palamenti ekyalina gaapu nnene okusobola okulaba ng'etunuulira ensonga zino ne revisinga amateeka. Era yemu ku nsonga lwaki abasuubuzi petition eno bagirabe nga nsonga nkulu kubanga petition eno bw'oba ng'ogitaddemu oditeiringamu ensonga zonna n'engeri emisolo gino egireeteddwa gye bibanyigirizaamu nemwandyagadde mubire nga muyambibwa. Ekyo kikoleddwa era tugenda kukiteeka mu nkola. Ekyokubiri, Revenue Authority tetwagala yeekweke mabega wa kateni kubanga erina obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Yo bw'ebanga emaze okufuna emisolo kugiteekesa mu nkola, erina experience gyefuna ng'ekuŋŋaanya emisolo ku basuubuzi bano. Eyo experience yayo gyefuna erina okugikolera ripooti n'egissaayo mu Ministry of Finance negaba bannange yadde nga mwabinika emisolo fe abagikuŋŋaanya naye abantu bakaaba. Emisolo gitufuukidde ekizibu, abantu tumala bakwata kabadiyo okugisasula, tubagobye mu bizinesi abamu tebakyakola. Enenkuŋŋaanya emisolo yaffe ekendedde kubanga abantu bagaddewo amaduuka. Revenue Authority erina obuvunaanyizibwa okukola ripooti eyo kubanga interfacing n'abantu bulijjo n'emanya challenges abantu ze bayitamu mu kusasula emisolo. So etuyambe etwegatteko ekole ripooti eyo through Ministry of Finance ejje presentingwe ku palamenti, kijja kutuyambako URA bweneraga obuzibu bwefunye okukuŋŋaanya emisolo naddala nga gisukkiridde. Era abasuubuzi babadde ne interactions nyingi ezibaddewo nga business community esisinkana URA eng'egibuulira ensonga zino. So twagala Uganda Revenue Authority ereme kwekweka mabega wa kateni kugamba nze bannange nze ebyange byakuteekesa mu nkola obuvunaanyizibwa okuripootinga. Jjukira nti revenue ennaku ezo nalaba etaddewo ebirabo nti egabira asinze okusasula omusolo mu mwaka egabira ki kitegeeza yeetegereza nnyo baani abasasudde omungi ne baani abatasasudde mungi. Era mu kkowa lye limu twagala etandikawo system eripootinga buli mwaka bunafu ki bwefunye mu kubeera nga ekuŋŋaanya omusolo. Era obunafu buno egende buripootingire palamenti. Osanga palamenti ya Uganda bw'eneeba nga ffenna tukwatidde wamu omusuubuzi ne munnayuganda n'afuna obuweerero emisolo gino emingi egiri okubeera nga gitoolebwa. Yes, mbadde mmaliriza ekikulu era kyekyo kyakumaliriza nga tugenda kuteeka petition mu ffula ya palamenti. Era essaawa eno wetwogerera tuli mu communication tusinkanyeko abantu baffe abakasiita wamu n'aba Federation of Uganda Traders Association wamu n'abasuubuzi kinnoomu kubanga tulinayo abasuubuzi nga tebali mu kasiita ate nga tebali na mufuta naye ng'ate nabo banyigirizibwa, abo nabo bazze gye tuli. So kye tukola tulina petition eno yakoleddwa abasuubuzi bana 50 naye ate at the same time waliwo petition yetuteeseteese nga tulina bakasiita erimu abasuubuzi abeegattira mu kasiita abafuta we are yet to meet them okusobola okulaba nti nno nabo tutunda petition tusobole coming up with one document etunaatwala ku fulo ya palamenti ng'ejjayo ensonga z'abasuubuzi zonna comprehensively then tubere nga tugipresentinga. Naye nga so far as I speak tulinawo petition ey'abasuubuzi bana 50 naye ng'ejjayo bulungi buli kimu abasuubuzi kibali
kukola ki mu kukaabako. Nga mmaliriza ku nsonga eno njagala njogere ku abasuubuzi ebyoka si bye bibanyiga. Ng'ovudde ku misolo emingi, omusuubuzi alina obuzibu bwa KCCA. Omusuubuzi asasula KCCA license, naye ekibuga kikyuma. Omusuubuzi asasula KCCA, naye enforcement ya KCCA mu licenses ya bukambwe nnyo. Omuntu aba tannaba kuva mu Christmas break asanga bamutaddeko kano kagundi yes nga balokinze edduuka li, naye nga tamanna ffenna tumanye ebijaguzo bya Christmas bannange. Abamu bavuga emmotoka mpeeko ne bagendeyo ne bamalayo n'emyezi, abalala bava Bulaya ne bakuma ne balya Christmas. Naye omusuubuzi w'omu kibuga Kampala ssebo ye tebamuwaamu buweerero, nga lumu January aba akyalina mu bikujjuko ng'agamba celebrate nga lunaku lusooka mu mwaka kambereko n'abantu bano agenda okudda nga 2 bakasita buli kalumye. KCCA y'ensonga nayo abasuubuzi balumanye bagamba bafunemu ku time lag. Tubawandiikidde enfunda eziwera KCCA nga twagala okukozinga meeting ku engagement ku nsonga license zibeera enforced kubanga ziri mu mateeka, era abasuubuzi baagala okusasula license tebalina buzibu eza KCCA, naye baagala baweebwemu ku time lag. Nti kale ffe nga bannamateeka bwe mba nina license yange eya law firm nzikirizibwa okupracticinga mu kooti okuva January ne February yadde sinafuna PC ya mwaka mupya olw'ensonga mba nina okuprocessinga empapula, era naye mba sinafuna practicing certificate ya mwaka, for example nga guno ogwa 2024. Etteeka linzikiriza ntisobola okugenda mu kooti paka nga mmeka January ne February yenna okubeera nga yadde sinabifuna. Naye omusuubuzi ye talinawo kagaapu ako nti kajja ateeketeeke empapula ze abeeko byawaayo atereezeemu. Wakiri ne baguba omwezi gumu oba emyezi 2 oba emyezi 3 egisooka ku mwaka, ekyo kibeere nga kikolebwa. Ensonga endala, abasuubuzi balina kye bandyagadde URA etunuulire n'abawoza b'omusolo nga bayingiza ebyamaguzi. Baagala URA n'aba enforcement bakkiriza omusuubuzi waba aleese emmaali ye asasulengako, for example waba alina okusasula obukadde 2 nga gwe musolo, bamukkirize waba alinako $15,000 abeere nga azisasula atwale emmaali mu dduuka. Emitwalo gino $5,000 azireete kuba abatagenda kudduka, aba ayise mu process yenna asasudde buli kimu, alina edduuka waakolera. Ekyo kijja kutuyambako okubeera nga tukola ki tutereeza. Ensonga endala, balina amasannyalaze. Mu Kampala wokka w'osanga omuntu asasula ettaala emu $2,000 tebamanyi kyekyabo kiva ku ki, ettaala emu $3,000, $5,000. Ate nga jjukira ebizimbe byaffe KCCA tekoze kimala. Waliwo bannantagambwako nga b'ebizimbe byabwe naye tebiri bulungi ku pulaani oba nga bivaamu sewage tebagambwako. Kakati ebizimbe byateekebwa mu mbeera tebissa bulungi, tebirina kitangaala kimala. Omusuubuzi alina okulaba ng'emmaali y'okwaka agiteekamu amataala mangi. Njagala imagine nga omusuubuzi alina amataala mu dduuka nga buli dduuka liteekamu buli ttaala lisasula $2,000. Aba akola ssente mmeka era azijja mu Munnayuganda kyalina ssente ezibeera nga zimubeezaawo. So ensonga y'amasannyalaze twawandiikirako umeme, twagala ebeere ng'eyingira mu nsonga zino tufune bba abasuubuzi lwaki ekyabo kiri bwe kityo. Balina challenge endala eri ku kusasula rent. Omusuubuzi agenda n'asasula bulungi rent. For example, ne bamugamba nti edduuka lya $1,000,000 ne bamugamba ogenda kusasula emyezi 6, n'akwata obukadde bwa myezi 6 bonna n'abubawo, ne bamuwa lisiti ng'eriko $2,000 nti gy'asasudde mu rent. Kale tetuganye ono landlord ayinza okuba nga agezaako okudojinga okusasula tax, naye at the end of the day ono omusuubuzi ono gw'osasuzza ye eyo expenditure teri reflected anywhere, terina weeri, naye ng'ate amaze okukola ki, amaze okusasula. Naye ng'ate ekirala ekisinga okubaluma ennyo mu nsonga ya landlord ne tenant relationship, etteeka lyayita eritabaganya landlord n'omupangisi. Naye ogenda okutunuulira nti landlord olw'okubanga alina ekizimbe kye ajja keera ku makya ye agambe ng'obula ennaku 3 rent wa $3,000,000 akugamba ogenda kuleeta obukadde 9. Kakati omuntu omusuubira kuddukira oba toyagala fulumamu kubanga Kampala buli muntu ayagala okukoleramu. So kati abantu beesanze nti tebalina muntu ayamba
weewaawo nga n'amateeka weegali era nga ne bannamateeka n'abatagagezzaako okubayamba naye amateeka okukola walina okuba nga waliwo goodwill ya executive oba implementation team esobola okuyambako okussa ebintu mu mateeka oba mu nkola ekyo kiraakinga nnyo era abasuubuzi bafunye obuzibu era bangi tubayambyeko okutwala emisango gyabwe mu kkooti oluku excessive rent aleeteddwa nga tali mu mateeka ayongezeddwa nga notice ey'emyezi I think giri 3 tennaba kuyitawo naye bwe batuukayo bagamba te bw'otuuka mu kkooti ezimu ate nawe bw'oba tolina ssente towangula muki towangula misango kati ebintu ebyo byonna byetaaga okutunuulirwa bw'oba obyetegereza obulungi omusuubuzi ali mu nnaku ali mu maziga ali mu kukaba alinga eyazza omusango emabegako business community yali eyimirizaawo eggwanga lyonna era abantu bali tebakaba buno obwavu buwulira naye obwavu buno bwolaba buli buli wamu otulugunya emirimu kubanga tegiweebwa ku merit okuba nti business community enyigiriziddwa nnyo ku kisengeta kyalina kyefissa yadde ate nga yesinga creating employment ffe balooya bwe tutuula mu ofiisi zaffe bano boolaba bali mu kikubo betuleetera bizinesi ez'okukola endagaano ne tubeera nga tufuna ssente n'olwekyo business community omuntu yenna agisaagirako abatamanyi kyasaagirako kubanga buli atuula mu ofiisi emirimu gyakola bali be bagiyimirizaawo yajja n'akola ki n'agiwagira n'olwekyo ffenna tuyimirire wamu nga tutuulira ensonga yaba business community okusobola okulaba nti ekirala abasuubuzi b'emu Kampala yamu kubakyasiza okusasula emisolo emingi kubanga Kampala yange oba Kampala yaffe ekuŋŋaanya Kampala y'entabiro ya Uganda tetusosola mawanga tetusosola madiini ffenna tukoleramu tuli ba muntu omu so Kampala bw'eba eyogedde Uganda eba ekoze eki Uganda eba eyogedde naye abantu bano bwe bajja mu kitundu kino ekyekibuga Kampala ne bajja okulaba nti bakola emirimu gyabwe weesanze nga yadde basasula emisolo mingi tebafunyemu mu misolo gye basasula ssente zibbibwa enguudo mbi Kampala mpompogoma otunuulira n'ogamba bannange kiki kino bw'oba ovuga mu kibuga Kampala obanga oli ku booda oba otambuza mugere oyinza okugamba eno capital city oba nedda so abasuubuzi banyiivu okuba nti yadde babenika emisolo egyo gyonna naye enguudo kwe bakolera mu kibuga Kampala enguudo mbi nnyo ekisooka gavumenti yandiswadde olw'okuba nti eno ye capital city ekyokubiri yandiswadde olw'emisolo emingi egikola ki egisololezebwa mu basuubuzi ekibuga enkuba bw'etonnya kyonna ne kijjula amazzi ne kiraga tukiringa ekitalina pulaani naye nga wali ku kesise tulina physical planning department namba evunaanyizibwa ku ekyo era basiiba baggala abantu bano aba bulijjo n'okubagobaganya ne bagoba abatembeeyi bodaboda tosimba wano kiki naye bo omulimu ogwabo omukulu nga gavumenti n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala okutereereza omusuubuzi yeyagalire mu Kampala agambe kale mumbiniko omusolo gwa miliyoni 2 miliyoni 4 naye luno oluguudo olukole flooding enkuba bw'etonnya ebintu byange tebyonoonebwa amazzi nina ne security emala nga mukuuma ebintu byange obubbi buyitirivu nnyo mu kibuga Kampala omusuubuzi agenda okula nti mobile money bagikoze eki bagimenye neyebuuza omusolo gwensasula poliisi ya Uganda talina kunkuuma n'ebintu byange kati kugamba omusuubuzi alina kusigala nga ali awo ku mulyango gwe yekumira ebintu bye oluvannyuma okusasula omusolo gwo gwonna n'ensonga endala ebaluma eya UNPS omusolo nga omusuubuzi nga amaze omubiniko omusolo gwo gwonna omungi amaze okugusasula ku booda bw'atuuse bataddeko bulungi ne gundi zaabwe sitampu zaabwe na buli kimu nga bamala bayita mu maduuka bamaze okusasula kakati bagamba bino tebyayingira mu butuufu naye ng'omuntu wadde yamala dde okubisasulira ki yabisasulira dde emisolo so bagamba nti enforcement ne ku saidi ya UNPS Uganda National Bureau of Standards ekola omulimu gwayo mu biseera ebituufu ereme kubeera ng'ebafiiriza era otera okubalengera nga beetala mu maduuka g'abantu mubayingidde lino edduuka bawambye kino batutte kino batutte kino kyokka ng'omuntu wedde yasasula omusolo ogusukka mu miliyoni 1,000, 2 miliyoni 5 okwo kuba kuzza abantu baffe ki mabega tugamba tutya nti buli alina obuvunaanyizibwa ku kibuga Kampala buli alina omulimu gwakola mu kibuga Kampala obanga enforcer oli wa KCCA oli wa Uganda Revenue Authority oli waki okwasisa amateeka mu ngeri yonna oli Uganda Police Force okuma abantu n'ebintu byabwe KCCA amaloboozi g'abantu bawulirizibwe Uganda Revenue Authority muwulirize abasuubuzi ate ripoti ezo musongereyo ku fula ya Parliament muyite mu Minister of Finance weetuli
petitions tusirina kye tuli okwongera okulwanirira abasuubuzi. Era njagala kukozesa mukisa guno kwammanyi aba palamenti munda ba speaker palamenti kwoli n'abalala ensonga z'abasuubuzi tusiwa amakulu ge zirina okukola ki okuwa. Tusaba zibeere nga ziweebwa omuzinzi kubanga kijja kuba kya buswavu nnyo abasuubuzi okwekyanga nga mu kibuga kyabwe Kampala mutudde ne palamenti yammwe kanso mwe zitudde za KCCA naye ng'ensonga zaabwe balaba tezikolebwako. So kijja kuba kya bulyazaamaanyi kubanga tudisikasinga ebyebunaayira n'ebyebulaya baani abagenda ebweru na biki bye tugenda okuteesezaayo naye ng'omusuubuzi asookerwako tafiiriddwako. So ezo z'ensonga enkulu ennyo ze njagadde okuyisawo olunaku olwaleero olw'abasuubuzi. Tuyimiridde wamu nabo era tuwagira koozi yaabwe ey'okwekalakaasa mu mirembe paka ng'emisolo gikendeddeko ate n'emisolo emirala gyonna gye biba bizingibwe. Yes, petition eno okusingira ddala esaba palamenti etusooke eddemu etunuulire ensonga z'abasuubuzi n'emisolo egyabinyiikibwa ekyetaagisa amateeka agaleeta ennongoosereza ezaleeta emisolo emirala emingi zibeere nga zikendeezebwako. Wabeerewo okukyusiriza mu mateeka URA egeeyitamu okubateekako emisolo egyo egy'amaanyi. Ekyokubiri baagala palamenti ya Uganda eragire URA sisitimu gye baleeta eya influence ebeere nga erivayizingibwa oba edropingibwe kubanga ereeta kye tuyita double taxation okusasula omusolo ku musolo ekitakkirizibwa mu mateeka. Era bagamba nti bwe kiba kiremereddwa waakiri nga bawulira bafa nnyo collecting omusolo waakiri influence ebeera ey'omulundi ogumu mu mwaka nga basasula license za KCCA tebalina kyakukola kubanga balina okukola. So ekirala etunulira ensonga ezo zonna ezifuga ekibuga Kampala omuli ensonga ezikwata ku y'amasannyalaze kasasiro enguudo embi eziri mu kibuga Kampala bisapi emisolo gye basasula nekuba nti ssente y'omusolo ebbibwa neeba nga tebaddiziddwa ne enforcement ekozesebwa military deployment palamenti eragire withdrawing eve mu bifo ebikolebwamu business basigaza busigazi security eya bulijjo ebeera nga egenda kubakuuma bo n'ebintu byabo. Twalabye ebiwayi bibiri byekutuddemu ebimu byaguddewo ekirala kigamba kyo kigenda kwekalakaasa singa ensonga zino z'oli mutwogerako tezikolebwako batandika nga 16. Ebiwayi ebyo bibiri gwenga omubaka omukyala owa Kampala obakwasaganyizza otya okusobola okubeera nti bali ku kozi emweyamba bonna Uganda? Okusookera ddala ebiwayi bino kuliko kasiita n'ekyafuuta oba Federation of Uganda Traders Association byonna bigatta abasuubuzi naye kye tutunuulidde at the end of the day nti abasuubuzi bano abanyigirizibwa aba wansi ng'ovudde ku bukulembeze bw'ebiwayi bino balina ebibanyiga nga bifaanagana. Kakati amaanyi tugatadde nnyo ku binyigiriza abasuubuzi bonna wamu. Awo wetugambira nti awo ebiwayi ebibiri ku nsonga ezibagatta awamu babeere nga beegasse kuba bonna boogera eddoboozi limu. Ogenda kubafuuta ojja kusanga nga bagamba nti tutuuka omusolo mungi, ojja ne kuba kasiita nabo bagamba omusolo mungi gwetaaga okukendeeza. Ojja kuba bulijjo abatalina we bali kuba tulina mu basuubuzi abatalina mu byonna nabo bagamba ekintu kye kimu. So tubagamba kintu kimu nti ng'abakulembeze ab'ebiwayi eby'enjawulo tetukkiriza kutwawulayawulamu kubanga eno lukimu erina system olumu ekola divide and rule. Tugamba nti abasuubuzi musigale ku kkosi mwenna at the end of the day ekibagatta kwe kulwanirira eddembe lyammwe ng'abasuubuzi n'okulwanirira eddembe y'okuba nti emisolo gikendeezebwako so mubeere n'eddoboozi limu bwewaawo muyinza okuba nga muyitidde mu biwayi eby'enjawulo. Kola ne sitamidi Uganda atwalabyeko jjo bannannyini bizimba abamu nga baweereza ebbaluwa ab'amaduuka bwe bagaggalawo abajja gafiirwa era abasinga baguddewo lwa nsonga eyo. Ensonga eyo gwenga omubaka wa palamenti ogyogerako akibira abantu e Kampala. Okusookera ddala kirina okutegeerebwa nti omuntu yenna alina eddembe okwekalakaasa okulaga obutali bumativu ku ebyo ebimunyigiriza ng'era omusuubuzi nti alina ensonga yeekalakaasiza. Ekyo bannannyini bizimbe kye bakola kiri mu bumenyi bw'amateeka naye ekyo kyokka si kye bakola nga kiri mu bumenyi bw'amateeka. Bakola ebintu bingi naye ne bagoyingawe scot free kubanga omusuubuzi
anoonya waddukira nga ne waba agenza olumu gy'alina okunoonya okukolera amateeka okuteekebwa mu nkola olumutafunayo bulungi bwenkanya n'okuba nti emirimu gye giba gifa balina n'ekirala kye bakola okugatta ku ekyo era kyetubagamba nti banyirize bonna nti waliwo ekirala kye baakoze nti waliwo balandi roads abagadde ebizimbe byabwe automatically nga n'abasuubuzi tebannaba kutuuka nga bakisesinga security danger ekyo bakikoze naye waliwo ekirala kye bakola nti bo babeera balwanagana nga waliwo okulwanagana kwe balina nga bannannyini bizimbe baggalira abantu baffe bakolera mu bizimbe bino ebweru ne batuula ebweru ku maduuka naye tebasala ku renti kesise tebakenderezaako revenue tebakenderezaako basigala buli kimu balina okukisasula so ogenda kulaba ng'omusuubuzi ono asookerwako akolera mu bizimbe bino anyigirizibwa mu buli ango ng'alinga atalina ayamba kyova olaba tuvuddeyo n'eddoboozi ng'omubaka wa palamenti owa Kampala okola nti ensonga zino tuziwa omuzinzi palamenti ya Uganda ebeere nga eziteekako amaanyi kubanga ye legislature is an organ of government so n'olwekyo tugamba nti balandi roads ensonga eyo batandike okulaba nti nabo balina okutambulira mu mateeka otherwise gye bijja mu maaso bagenda kufiirizibwa nnyo olw'ensonga nti si alina amaanyi nti yakola ki nti yalya kiri mu bumenyi bw'amateeka okugamba omuntu nti omugobye mu dduuka olw'okubanga alaga obutali mu mateeka ku misolo emingi egimusasula kyokka nga yakusasula renti wano baabagala amaduuka ga covid naye amaduuka ga covid baagaggala era ab'ebisimbe baagala okusalirako ku bantu naye abantu era baasasula naye kakati gwe landiroodi atojjawo obuyinza obugamba omusuubuzi wa bulijjo talina na buyinza bwonna kubeera nga yeekalakaasa olwo oba okolera ani mbadde mmanyi bw'anaaba takola tagenda kufuna renti lwakusasula wenga landiroodi ate n'ekirala balandiroodi abo era ozijukisa rawundi renti balandiroodi bateekeriza obuvunaanyizibwa bwabwe enforcement officials nga kese zijja ne zibaggala nga tebasasudde bulungi ground rent nakyo ne kyaffectinga omusuubuzi akolera mu dduuka batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bebakanda abasuubuzi abakolera mu maduuka ssente nabo batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe tukimanyi nti nabo balina ebizibu byabwe mubasima balinamu emikono gy'abanene be bannannyini bizimbe abalala simanya baafuna zirooni naye n'omusuubuzi waffe asookerwako atudde mu dduuka atambulira ku looni so n'olwekyo teri ali seefu buli muntu yenna yeetaaga kuyamba munne ffe kye twandirowoozezza balandiroodi bandibadde beegatta ku basuubuzi bonna ne boogeza eddoboozi limu kubanga ne balandiroodi balina emisolo gye bakola ki gye basasula ate nga buli we babeera nga omusolo gunyigiriza omusuubuzi landiroodi naawe oba tojja kukola ki tojja kufunamu ebizimbe bingi tebirina toilets balandiroodi buvunaanyizibwa bwabwe ebizimbe bingi biri mu mbeera mbi omusuubuzi talina kyakukola akolera mu mbeera naye n'akuwa ssente nnyingi z'omukaka wenga landiroodi so bwe tunaakola segment y'abalandiroodi eyo naye tujja kubatuulira pressure namba naye nabo balina obuvunaanyizibwa ku bizimbe byabwe n'obutatulugunya ate basuubuzi bakoleramu yadde nga n'abasuubuzi balina obuvunaanyizibwa okubeera nga babutuukiriza bulungi Mwena gwe mulwana kole kino okola oluzungu tukoze Luganda mama paka zindala tusooke idi tujjewo idi tusooke idi idi nze nateredde dda tugende wamme musirike nno tugamani musirike njagala okutwala omukisa guno okwagaliza bannakampala bonna abayisiraamu bonna bannayuganda bonna idi elfitiri ennungi obubaka bwange kwe kuba nti nno wadde nga idi etuuse ffe nga abakkiriza tulina okusigala nga tutambulira mu layini entuufu tusigale nga tusinza mukama katonda tusigale nga tweyisa bulungi tusigale nga tugabanya ekitonde kye tulina ne bannaffe nkubiriza abasiraamu bonna okusasula idi zakatul fitiri yaabwe mu budde nga idi okusaala idi tekunnatuuka olw'ensonga kisente ze ziba zikuŋŋaanyiziddwa oba ebyokulya ebyo bye muba mutaddeyo
biweebwa amaka agatalina kyakulya ku Idi ne gaba nga gafumba. Buli w'osasula zakatul fitiri n'ogisasula ng'omaze okusaala oba ogenda kukalumbirizibwa abandiweereddwa akamera ako okukafumba babeere nga bo basala Idi nga bali mu nnyiike oba tebalina kyakulya. Mbasikuutira kusigala nga tweyisa bulungi ffenna era Idi el-Fitr, Idi Mubarak. Kati ab'oluzungu Yapendeza kwa kumuzinda. ab'oluzungu mukole. Bizezo ensonga z'abasuubuzi mu kibuga Kampala abali mu kwekalakaasa omubaka Shamim Malende mama Kampala bitaanyiza era bitemyetemye obuzibu obuliwo era obusaanidde okukolebwako okutereeza embeera y'abasuubuzi mu kibuga Kampala no basobola okweyagalako basobola okufuna mu busuubuzi bwabwe okuba nti bye basuubula bizza amagoba ate ne bongera bizinesi zaabwe okukulaakulana ne kati basuubula bufiirwa bakolerera gavumenti bakolera General Museveni kweyagala naye ng'ate bo abasuubuzi tebeeyagala. Kale twongere okusabira eggwanga lyaffe naye nga tumanya nti ekizibu ekiba kizze kiba kyaffe ffenna buli omu kiba kimukwatako era tuba tulina okulwana olutalo ffenna omulundi gumu okulwana wamu okulwana kimu okusobola okwetereeza n'okutereeza eggwanga lyaffe tulabe nga tulwanirira bannaffe abasuubula naffe nga twerwanirira nga tulwanirira abaana baffe nga tulwanirira Uganda yaffe nga tulwanirira ekyasa ekiddako n'ekyasa ekinaddako sobola okuba mu bulamu bweyagaza ng'emirimu gye tukola giyamba ffenna ng'emirimu gye tukola giyamba okukulaakulanya ensi yaffe ate beera ensi eyeyagaza wamma eyannamaddala. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu bwana bakkiriza Dunda Lugaba Namugereka bataayi mweraba.